Jacob, was I a camera? Talk of a camera one. Jennifer. Kati wano tugenze. Chikacha jula. Today my first flight, but I'm so happy. Nenga nimikwano Jenina singa natambula dda kubanga visas nzina air tickets zibadde zijja Canada America wawa naye bakwanti nabadde sirina kutuusa time nerero ngenda ku shopping nako bintu byenjawulo n'okulaba na Uganda kubanga ne Dubai naye mikwano mingi nnyo abamu bateekano shows ne sowa mugende babasabire muone bisira nyama mbigula aletaka mbuse muja mcha mana ye emyaka 3 ngemega twali ku watu wakola TV ya feri kati uliriza namubuuza mubuuza mama yanvumiranga twakola TV mubuuza wamuvumiranga mubuuza mama yanvu aleka tuwagana masoga mama wange wanvumiranga ki tugende Dubai leta biri ebyedda abimanye ensonga kachaza bikadde tugenda Dubai nenga yanvumiranga ki namusonyi wasomuwane konti anyiridi sha okuwana okubadde oyinza otula motoka nga tomuwanye oyinza otula motoka nga tomuwanye ono wagenda Dubai nga tanyumye soko muwane konti anyumye ondabye owaye ne baba look the beauty wanji my mom eno jini je bayita batya yeyo pale mbaya sende zijula mpale Onako lwalero tulire Jennifer generali agenda kulabika nti asimbula ave ku butaka bwa Uganda Enyonyi wenjogerere emutwala batansedde ogikoleeza etokota twasemba okubeera Phina wano nga twogera ku nga Rosette alese visa ne ticket nga buli kimu tusanze ku meza agemanyi gama Phina wanji oba woli akwa ku isimu fulufigo yagala gendako walo mukole nnyo mami nabavu mutukoya omukyalo kuva wa visa ne ticket ngenda gy'omutwala atufuukidde ekizibu tetwebaka kimu bibiri mukimanyi ngenda Dubai nze mutadde mwitavi ne fulfiga nti okutwala ne mwitavi sagala balimba mwaba wangaya naye mwaba nze olwala ne mbwa yakunywa milk shake wanji mbwa yakunywa milk shake bajiwa mulondo mama wali wanji embwa bajiwa mulondo mama Wachi wasaze onogamba fulufiga ku mulundi guno omutwaleke Dubai anyumirwemuko nsirwe rusose fulufiga na musubizo mutwala twali tugenda South Africa twali tugenda South Africa ati yali yakazala ni mugamba nedda soka tuindeko omwana wako leki akule fulufiga same time tugamba tugende Canada naye nga winter empewo nga nyingi nangamba nina allergy fulufiga n'atasobola kola ki kugenda nga alaje mungi era tusubira okugenda mu Gwomusanvu tuli Canada nkutidde kati kuluno ne tugamba anangamba naye mayima nti nja kukola ku shopping y'abaana bange njagala kukola shopping yange ne kati nkoze ntanandyetaaza okugenda Dubai ne mugati kyekigaana tugende kuba siraba waawo buzibu bugana kutwala fulufiga gy'abayagadde so ekitutwala kati si business okujjako okukola shopping ya fulufiga ey'abaana eyiye ey'omwami we
eya Senkubuge onabene baga mbone ya Senkubuge ogenda gikolera why not owulira otya Jennifer mpulira bulungi nnyo but njagala okulabula abebizibu temunsange tibaya twagala bazizukusemberera abebizibu temunsemberera nze kulya serena kweyagala ku shoppinga nzize mamange yandese simwe mwondese abadde bambukinga mwalemwa kuba ndi wa bay kyebe kiba kya bay kubanga ninya Emirates yes mami tugendera muki Emirates apana banyonyole business class bamuli bawa titwalanga namura kwese banange no 7 bakwanga yafuke kwanga gadde mbufe tugendereko tulabe embeera bwetambula ukole ki anti kati omutawaana bogatta abantu abangi ebigambo bibera bingi ekigambo ate mami bana bava ine entondo fe tuli bagagga fufuka tofuma bantu fufuka nkogaidro fuma bantu tuli bana babagagga tuli bana bamafina muli bavu nze kyendikonza akimanyi wano okuva visa wezajja balangira ffe bavuma ffe kwega njagala bategeza mami ko wabavu mama wenjogera ku bavu nganyiga I don't want poor people. Tula. Beba manyira, beba ina kajanja, beba tama, bebeteka watali. Bapa kapanka. Nze mami mpala nekigambo bwavu. Ne wofana bufana ne nkuchawa. Nze ne wofana no bwavu nkuwalana. Kati kwa divorce abo tunango bujonjo. Nso ekyo kikunchaya. Kola nnyo fana bagagga. Wachi yofa abafanane. Nze mami omuntu ne wafana bufana nyi bwavu. Kumanya mbu walana. Obwavu ina buwalana no soboro bojjamu. Bota walana mbuvamu ntya tola botunango budionjo atike katabo kana kahamu kalina mu ngalo naye bigambo omanyo okufumitiriza ndowooza nene nnyo mbulamu bw'ensi eno abantu bangi nnyo awali omukisa balaba w'ekisiraani abantu bangi nnyo babuukira ekitasaanidde ne bakireka naye bw'ogatta okufumitiriza ntandika okulowooza obulungi mubamu ebintu byoleka ne biyitawo ng'ate olina okuwambagatanya n'omukisa gw'otambule nagwo kati amu yateeka ebintu mu katabo kano nga bingi nga birimu ekiriisa biringa eddagala nga bw'otwala obudde n'okasoma oyinza okugaggawala oba okwavuwala ennyo kiringa nga bwe tunaagamba nti omwana bw'ayitirira ennyo amagezi amangi ayinza okwavuwala nnyo amagezi amangi ayinza okwonooneka oba okimanyi ekyo nti omwana akoze science nze nalina omwana gwe nali mpeera ng'akola sciences naye kaabula kataago eddalu nga tasanira nviiri takola ki kati ne muzza ne mugamba Bashiri genda ng'ogatta mpola mpola amagezi go gabeereko matonotono gaali mangi ki oba okitegeera amagezi gakusuula eddalu waza abantu kwefuula abagezi ennyo abayitiridde kati buloobeera omugezi ennyo ayitiridde mwe mujja obuyaaye mwe mujja okulimba mwe mujja okufera mwe mujja okukola ki kati abantu abakwetoodde mwojja omukisa gwo ate abantu abakwetoodde oyitiridde amagezi otandise bakolako ebyambe bino bafera kitegeeza oba tofumiitiriza kati nze byebiseera nina fulufigo oyo mulabanga ng'omwana omuto gwenjagala naye mu bulamu fulufigo oyo ayina engeri gy'awa respect ku bantu abamusingako ate fulufiga bw'ayagala ayagala fulufiga tafoosinga mbeera teyeekaka muntu talimbalimba bw'asalawo nti ngenda kwana mpaka Yesu lwalidda oba okiraba ndowooza fulufiga abamulaba mu kkubo balaba ng'omuntu omuyaayeyaye ali awo talina buvunaanyizibwa fulufiga bw'omusanga oyinza n'okutya nti ebintu byakola mu maka ge kati kankuwa ekyokulabirako ky'abantu abateeka abaami mu kamera bayitirivu nnyo walabeko ku ba fulufiga buli naku akiŋŋamba amumbuuza buli lunaku omumanyi gwe wali omulabyeko abantu bamunoonya bamuvume abantu bamunoonya bakola ki bamulaba naye bagetaliiwo nze naduuka fulufiga gyazaayira ebugolobi ng'omwami watudde wali bw'ati yali kukaana aweeweeta wamulabako hani gumu oba ebiri oba esatu oba 10 so kyenva nkugamba bassebo ne bannyabo nti ekireetedde embeera y'abantu okwavuwala okubonaabona kwe kwefuula ennyo abagezi ate kwe kwefuula ennyo abalina nga tebalina ne bessa mu butala nti bagagga naye nga si bagagga omugagga teyeesoma omugagga akolwa bikolwa si bwe kiri fulufiga ayongereko fulufiga
ebigambo bya mami byayogedde obiwulidde bulungi mbiwudde bulungi naye kye tulina okusooka okuyiga twebaze Katonda okuba nga tuwa abantu nga Mama Phina. Mama Phina tayagadde nz'omu tazadde nz'omu. Mama Phina atuzadde mu industry atuzadde abantu abatali mu industry. Mama Phina abantu bangi abatamumanyi ne Mama Phina olunaku nze nagendako ewenga z'abaana ku ssomero. Mama Phina bw'abaza abaana ku ssomero batalina miliyoni 7 ku 10 ku 10 tatandika kusimbula njogera ku kusimbula okusimbula abaana nasanga zino lisiite ez'okusomero banka slip nze era ngana nebuuza Mama Phina abeera watya Mama Phina yaani olaba bukwasaganya atya mu mbeere okitegedde naye buli muntu olaba kugamba nti ebulenga nawaayo ennaku naga akambereko ku first hotel talina wasiza gwe nga woli eyo nga olaba gwe okola ku TV oba ku YouTube channel yo Mama Phina noonya gye bamunoonya oba nkikunyonyola ntya nti kubanga mu ggwanga bwe banoonya ba minisita Mama Phina bamunoonya emirundi 3 okusinga ba minisita emirundi 3 kusinzira ku bintu byakoledde waliwo ekyebuzibwa waliwo omuntu omu nawira ku radio nga bawakana nga bagerageranya aliwo minisita omu gwe bali bagerageranya ne bagamba nti minisita gundi ali mu kisaawe wali ne Mama Phina ali mu kisaawe wali olagawa bwabeera gwolagawa kalate minisita nze mmanyiko ki kati ng'abantu we banoonya Mama Phina mu byonna bamusuubiramu nti Mama Phina ali buli kimu kyonna ate Mama Phina ne wayogera bwogezi naawe naye batakuwadde sente nga tekizibu nnyo mutukako ne kapito ne kamera nabyogera Rosette yaliwo ku kya kapito naye waliwo namusinkana nga waliwo ekimusimbe ne mugamba divorce ngenda kukwatako bukwasi mu ngalo kijja kugwa tekyagwa era kyaggwa just kukwata bukwasi mu ngalo nakimanyi so mama agende buduuda n'agenda Buduuda n'agenda Mbale n'agenda Erira n'agenda Rakai na mu Kampala mu Central ono n'azaala bano nga taswa balisa ono n'abeera bwoti afudde nga tebayisobola na kumuzika dde obugi tebuliiwo kwegamba neebaza Katonda wa Mama Phina nze nkyogera nnyo nkyogera ne mu kamera era nkiddamu wano nga Mama Phina waali nze nina abantu bensobola okufiira kino nkyogera nga ntya Katonda mu bantu bennyinza okufiira era nga nsobola okwewaayo n'enfa ku lwabo Mama Phina namba 1 Amis Kigundu namba 2 President Museveni namba 3 abo nsobola bafiira era nsobola okulwana okusuula ejjembe pazi n'omusumba Lozias Bujingo lwansonga ki nze nazaalibwa kati era ndi mumativu era ne Jonathan Neseka ne Amis Kigundu nga mugamba nangamba ye mama akutwala nga kirungi nnyo ne mugamba naye nze ne bwe mba nvudde mu bulamu bw'ensi abaana bange ne maiti yange Mama Phina abatanatuuka n'Amis Kigundu tewali ayina buyinza ku mulambo gwange nkiddamu in case Katonda ne wanjijulula kati maiti yange n'abaana bange tewali abayinako obuyinza okuleka Mama Phina n'Amis Kigundu ne Seka Yasini ne Alexander abaana bange ne taata waabwe akimanyi era mbasiba mulekedde ne famire yange ekimanyi mbasibalekedde baana bange nze ne bagamba bano nazaala Mama Phina ajja mu ddwaliro nze omwana wange alina omukisa Mama Phina asooka n'ateekawo miliyoni 10 ku lunaku lwazze mu ddwaliro andi abantu obujulizi nga toliiwo bagamba nnimba kabikuwe nga wooli Mama Phina nze njagala okukusiima ng'oli mulamu sina kyenyinza kukuwa sina kyenyinza kukola Mama Phina otwagadde gano ge mazima aga Katonda ali mu ggulu ne famire abantu betwava nabo mu mbuto Mama Phina tebasobola kukola kyotukolera nyinza kuwaki bwe mba sikwagadde so kino nkikugamba oli mulamu Mama Phina sigenda kuzimbira nnyumba sigenda kukugulira lugoye naye Mama Phina otwagadde otuleze Mama Phina wanneerabize ennaku ya mamange bamuyitanga Sara Namutebi nakwagala tomanyi bwe njoga bino njagala nakkaaba nakwagala olunaku lwe wayamba omukazi bisi omukazi gwe bayita eyayimba nga bibuuza n'omutwala mu ddwaliro n'okola buki n'omusasuli ennyumba after yavaayo ne bagamba nti oba yayogera ki nenkaaba amaziga neŋŋamba mu nsi abantu abo batono nnyo Mama Phina otwagaddaga Katonda ali mu ggulu
Mama Phina otwagadde tetuna kye tuyinza kukuwa Mama Phina tewenyitala muntu buli muntu amuwuliriza buli muntu amuwa kitiibwa okuva ku mwana asooka ne waba mukazi munaku newo munyanya Mama Phina otwagadde kye tusaba President Museveni creating ministry oba office aga katonda ali Mama Phina kyo tusaba president w'eggwanga kubanga tetuli kubasoma kati ne Yesu Kristo wanoonyereza Yesu Kristo somera muli kubuli azukizanga abantu omusajja ono yabajja eryato bonoonye bajjiro yasomeramu eyabajja Nuwa oli kubula yabajja erato nayingiza mu buli kintu ekikazi n'ekisajja n'ataasa ensi Solomon kabaka Solomon yasinga amagezi mu nsi mwonna yasomera mu ssomero ki yali wakumeka Mama Phina tusaba President Museveni ekintu kuba otuukirwako ngati nga wala babalamu bwe yafunye ministry Mama Phina otuukirwako buli muntu avudde ku bizinga n'olinya n'eryato n'ogenda n'osala n'olinya kiferi n'ogenda n'osisinka n'abantu tuyinza kukuwa kite tukirina kino nkikuddamu tetukirina Mama Phina tewakye tusobola kukuwa kino nze nkyogera nga nta Katonda tewali muntu atwagadde mu nsi muno Mama Phina tulina enganda tulina abantu batuzaala nabo tulina abantu betuvuda nabo mu lubuto naye ng'osala n'okunoonya omutwala ne gw'obeera mu ddwaliro Mama Phina bali bakanno ng'osanga sina ddangulu n'ontukako nyinza kujjawa nyinza kusasula ki nyinza kuwaaki gwe naminsi kiggunu nsobola bba waaki mu nsi muno sikirina okuleka beebaza n'okubasabira Mama Phina njagala nkusiime ng'oli mulamu omanye nti fulufiga teyalina kyampa naye yakkiriza nti namwagala namuyamba namubeerera Mama Phina nkwebaza ne kulwa abantu abalala Mama okera kumacha n'onyega n'ogasigenda kuyamba naye wona ensanga ngwaguddewe wati nagamba bannange abantu b'ennyambe banvuma n'osanga abaana b'abantu baale Mama Phina akwata ennyumba z'entebe zonna ennyumba ze n'azigyamu abapangisa n'aziteekamu abaana abadda abanyigiriddwa mu mind psychologically n'aba capital n'abaddaabiriza n'abazze ensusubuto n'abamalamu tto kye babaddemu abaana baganda bafe abagenda okukola ebwere bakadaama amayumba gonna yagajjamu abapangisa mu Akurite mwenna mumanyi Akurite Mama Phina alina amayumba mu Akurite yagajjamu abapangisa n'agajjamu buli kintu n'agamba abaana abo abadde babeerewo byonna mbadde mubimanyi waliwo oli agandi Mama Phina akola bwati Mama Phina akola obadde ebyo obimanyi Mama Phina nze sina mwe nnyinza kwebaza sina kye nnyinza kugamba Mama Phina mu musumba bujingo yampa omulimu nenkugamba Mama Phina naye nnyinza obutasobola n'ogakanjogere naye era gwomu kuba mpaliza okukolewa mu musumba lozaso kwa waliyo omuntu ayala nemesezaayo noŋŋaje nifo ojja kukola kanjogere nabo bonna n'omuyita ne musumba n'ayogera naye nakati nkola abaana bange nsobba bw'ekyokulya mu nsi twetaaga abantu nga Mama Phina buli muntu yeetaaga Mama Phina buli muntu yeetaaga Mama Phina we buli muntu yandyetaaze Mama Phina ne Mama Phina mu nsi balimu bameka tulispektinga abantu nga bakyali balamu tubaagale tubasiime nga balamu ate tubacelebratinge nze era singa nina ssente singa buli lunaku singa nfuna olunaku mu mwaka olw'enjawulo tucelebratinga Mama Phina ffenna nga bwe tuli mu media abalala baweredde eddiguli bazifunye abalala bazimbidde amayumba abantu abali mu media buli muntu ali mu media n'abuliddwa kamera adduka Mama Phina n'amugamba ne gw'otategedde ayagala okugenda Canada visa yamubula nze mama yakampa visa nga 5 nina eya America nina eya Canada nze nina passport zange wano era ngena nembaga nina passport zange eno yino ya green erimu visa zonna Mama Phina yazinfunira eno yino erimu visa tutatu ne tutuka isanga ne ticket weziri ne mugamba mama nanga Jennifer tugende ne mugamba mama tetugenda nanga kati kwata milioni 2 tandika okusobola kwata milioni 3 nze nagamba Lozeti aina kyatamanyi nze buli mwezi Mama Phina ateka kusimu yange ya Airtel sente buli mwezi nga ninga ali ku payroll buli mwezi ampa sente zirabirira abaana ezibagulira ebinanga magenda ku shopping abantu ngabo tugenda basanga wa munsi Mama Phina nkwebaza si kirumamu nkwebaza njagala okimanyi Mama Phina nkwagala no matter what mukama ne walikera kumatala nga Mama Phina amujjeko sente agakatona mugulu ndifa naawe agakatona mugulu omuntu Yesu just nawe kijja Mama Phina alikwambala ndi mwambala alikutambala ndi mutambala mami omuntu ataka Mama Phina simwagala agakatona ali mugulu sagala ku Mama Phina wange tasobya oba akoze eki oba kitya oba Mama Phina wange tasobya
njagala mukimanyi family kije nagambe tasobye wange mama Phina family ya mayanja tebasobye wo nze mama Phina wange tasobya mama Phina wange ayinawo order ne banga nti Jennifer nze nina abantu benne baza mu bulamu bwange omusajja go bayita Miss Kigundu akyusiza obulamu bwange ono bwayogera sida mwe bagenda kulwana temama tetukyavuma abantu tetusambala mini samba lwa mama Phina mbagenda kola ekintu ne ngamba mama Phina nakiwulira ati sisobola avuma muntu kati kuba mbagenda mbanjagala na kulwana naye nemba manyi bajja kwira mama Phina bajja gamba ja Miss Kigundu nti muganda wo ate ayambadde atya ate kati avumye gundi kati ebyo sikyabikola kyakufumintiriza olw'ensonga kati n'abantu benswalira nina abantu bendwa nga mama anawulira atya tifulufiga yagenze mulumbe nakanine mmere nga sente azimpa mama anawulira atya tifulufiga ate kati yalumbye gundi yayogedde ekigambo ky'obuwemu mama anawulira atya nagenze mbidongo nenwana kati obulamu mbwe nabuvaamu nebaza Katonda mama Phina najja Miss Kigundu bakyusiza obulamu bwange n'omusumbalozi asubujingo buli muntu yeetaaga omuntu mama Phina we nze mama Phina kino nkyogera nga ndi mu kamera. You have mama Phina in your life? Do you have mama Phina in your life? Nze newe mukama ne wani nzijulula mu bulamu bw'ensi mama Phina abaana bange ne bawa nga akimanyi family ekimanyi ne bwenfa kati essaawa zino maiti yange oba tonatuuka gwe najja Miss Kigundu na Alexander tewali agikwatako oba agisookako tewali asalawo wendaga nemba musazawo ngenda mulimbo ne musalawo nti ngenda mu nnyanja muyina obuyinza ku bulamu bwange kubanga mwensonga lwaki wendi ne Katonda obuyinza kubanga Katonda bakuteekateeka wetaaga backup y'abantu backup gyenna ya mama Phina ne ajja Miss Kigundu n'olwekyo nze n'abaana bange ne wendiva mu nsi mbagamba abaana bange muyina jjajja wammwe muyina uncle wammwe mulyoke muyina jjajja wammwe jjajja mmwe si mwavu jjajja wammwe mama Phina era toddanga uno kandi bali mu green light nze abaana bange tebabagoba school fees abaana bange tebayoya nnyama tebayoya kibumba mama Phina waali ali nabo bakimanyi era njagala olaba embwa enywa yugati kate ngenda kunywa milkshake mami soko je tumalirize jangu tumalirize mama tumalirize kati ebigambo biwulidde fulufiga bya ayogedde eri abantu omuntu ino mu ebimuli bye ng'akyali mulamu batononya abavayo ne basiima ebintu nga bino bigambo ki by'owo omuntu nibo bakuwadde pesa bweriti okusiima kukyaganye mbaddugavu naddala mbana Uganda abaawana abayi waffe tojja kukifuna divorce bw'oba osuubira gwandaba ku kamera ng'osuubira okuyamba nga buli muntu gw'oyambye agenda kusiima nkusaasidde bw'oba osuubira nti kankolere gundi anneebaze nga fulufiga weebaza mama Phina nkusaasidde ffe tuyambye abantu okuva nga tulina emyaka 10 n'egyo nga ku ssente z'obwabusigalo ze tupakasa nga kwoguza akagoye k'omwana ekayambala n'otandika omulabira nga naye ali mu kazigo n'oweza emyaka 15 ng'oli maama ng'ofuse maama ayamba kizibu nnyo okunsitwala n'ombuuza ni mama Phina wakayamba abantu bameka nawano wetutudde wano wagukiina wano mukwano gwange naye tosobola kumbuuza nti nawano wetutudde nakayambirawo abantu bameka sikyabamanyi wano wetutudde sibamanyi naye tolowooza nti buli muntu gwenyamba vaayo nanyaniriza ni mama Phina neyanziza so Katonda agamba gweyambe ebisigaddeyo bimulekere mwabo boyambe mwe mujja okuva ataasa Phina ataasa omuntu yenna omwana wo omuzzukulu wo mwe mujja okuva era tuyamba kusuubira kwebaza kati fulufiga nze bwanneebaza abeera omu mu mitwalo 10 gye nnyambi ekitegeera naye sijja kukola kati nga fulufiga neebaziza nkere ku makya ngambe negunda ajja kuvayo neebaze bw'atyo so nze mmanyi basabo ne banyabo nti okuyamba party of Katonda okuyamba bubaka buva eri Katonda kuba kuyitibwa tebakwekaka kizibu nnyo okwekaka nti yamba okuyamba automatically kubeera mu mubiri gwo
ebeera paati of obulamu oba oyagala oba toyagala kati nga bino binneekalakasaako nze nkooyo abantu nze nkooyo okuyamba ne nneekaabya obuzigo obw'ekirogo bwatuka ne bunzigwako bwali bwakirogo neekaabya obuzigo obw'ekirogo nze nkooye nze kati ki manyebonye n'abantu beze eno mbanna akamalo bukaabanga kuketiwala so ebyo ffe kati nze kati nakapa buli bageza kungandi mama Phina oyamba weraga lwaki oyambira mu kamera lwaki oyambira wano ngamba mukama oli watendo nabo kibaluma tebamanyi nti abantu betaaga obuyambi divorce sawa zo tutudde wano waliwo abaana abakeera okutuula batalina mirimu bayiteko buyiso gaye nti buli mwana jano nkuwa emitwalo 10 olabe ejja capital olabe abantu mu kamera naye buli bagezaako okwogeranga nti mukama weebale kinkolera kibaluma katonda kibaluma ekitegeera neneyongera n'obuvumu obwokukola ki obwokuyamba so full figure mwebaza nti nze emyaka gyonna gye tubaddewo ne full figure tanyoomangako tantenguwangako obadde ababeera n'entalo n'abaana mugira mu kusiba bayombagana bakola ki n'omugamba bajjeyo mukomera bano bajjeyo mukomera n'abajjayo full figure buli kyengezaako mugamba akigulera n'akisiima kali nange nsaba mugambire wano mu kamera nga ngitunuddemu ti full figure lwaki olwaleero nga lwogenda okulinnya ennyonyi lwogenda nti mukama mpe byensinga okwagala muyombera kini nsayima obutakoma lwaki tomuleka lwaki tomusonyiwa sayimo njagala nange nkyogere mu kamera nga wegambe nti mama Phina wange tasobya nze teri kintu kyonna newebera nsoloso zineluma mama Phina njuwalana omuntu atasiima aba muloga ataba musezi abaganda bagamba newosiza olumu obalawo nze mama Phina soba kutuwa na muntu kabere divorce nga alina program egenda okuvoola oba egenda okwogerako nga tekwogerako bulungi sisobola kutuula naye kubanga oli maama waffe amawulire nga yes maama amawulire nga awulira nga manyi sayimo yali alemera n'okuzimba ennyumba gwe wamuzimbira ennyumba anti newonovaawo akiri yalinga ki kagundi sayimo mwana wange full figure mwana wange kati omwana wo bw'aba alina kyeyetaaga oyinza obutakimukolera omwinako obuzibu sawa full figure bwe yajja n'angamba nti maama njagala ompeyo obukadde 3 oba obukadde 5 ne mbumuwa mwakirabako mu kamera nze nali nvuddeyo ko straight forward mu kamera ne ngamba nti sayimo waliwo mu covid enamuga nti zimba enjo yeggwe twagijja mu kamera kati njagala mmanyi sayimo oli mwana wange nzaala muzaali asina ne lutalo kati nze sayimo n'omwana omuwala bonna njagala beegatte buli omwasonyiwe ki addemu akola interview nga bwe yazikola sigaanira musonyiye nze maa tolina olagira bulagizi ekyo kivuddewo olagira bulagizi naye nze omuntu yenna kino nangirira olutalo eri midiya yonna oba eri ggwanga lyonna ne ku mawanga mu bbanga ne ku lukalu omuntu yenna atambala mama Phina mutambala ti I'm ready to fight with you no matter what sikyogera nga taliiwo omuntu yenna atambala mama Phina kati mama tugenda ku airport tusimbule I'm going to fight with you because nina right defending mama wange tosobola kuvola mama wange nga wendi tugere ku lugendo kati busoko basibule nga tugenda nanti kati yambala mundu y'ennyonyi bino bya bulijjo nkulaze visa ze ziri muno abalaba wona abana za Canada abalaba za America tuzirina fe tuzirina mama akwa kuisimba kutana ya Canada nomuga ne mama wali empewo ate omwana alina kifuba ne tugisaza mwana ya ticket weri zino nzikulaza tena zo nzikulaga ndi ziri wala ne passport muziraba mugane muddeyo ne mutwogera ko nzogama kifaananyi sikise alimba kikino bibi no fye betu ina tutambuddewo twagalidde jagama si yiye alimba yino mukwano zaba VIP tuli VIP mu ggwanga tuli bantu banene kale ati abanaku bagenda kunyiga onako olwaleero tukatwongera wala n'abanaku n'obwavu abali Dubai mulinde full figure agenda kujja era mulinde mami ensongo zitegedde bulungi kwa bangambye sawo tatwala agenda kujja ate na mugambi kubanga Dubai okujja Kongo liko ekizibu ku mutwe Dubai ensibuko y'ebirungi omuntu ali mu America
alwana agendako Dubai alambule. Omuntu ali e Canada aga kujjako Dubai akole ki? Alambule. Yeri ebintu ebisinga obulungi. Okay. Kazibeerezi kamera za mwezo kazibeere ki? Kati fulifuko okusitula wana swengo eza wana swale Dubai aba. Mama Phina yanganya pade milioni 10 nangamba shoppingira abana ebintu ewaka obaleke bali okay. Uwali uyo rajati yazeta woli. Kakati yao. Ndi mugumu banange. Nangamba shoppingira abana ebintu. Katukwagaliza olugendo olungi. Kitibwa kya mukama. Kati ababadde bagamba mbu ateta babadde bakyogera batya. Babadde bagamba mbu sirinyanga kunyonyi sigenda nkoko weru. Babadde bamusumba mbu talinyanga kunyonyi. Anti pastor kakanda bwe yansabira nangamba njagenda wa? Njagendako. Bulijjo bagamba munnange ffe Enyonyi tukoowankowe tetuzinana budde bwazo. Yes, ate ne time kintu kikulu nnyo. Buli muntu gezaako okwalimitinga tolinya Nyonyi yafa abalamu muli staaka mwakoonera eyo olwekuba mwalinya Enyonyi gafula mwalinya muli staaka olwedde tobalangira nnyo bantu badde olangira bali mu nsi z'obweru ate gy'olaga kambalangire towuliranga muli ate nno kuluna embwa yakunywa milkshake embwa gikolere ekyennyanja awo gikolere teeka awo mubeere bulungi Dubai katusinkane fulufiga wuuyo agenze mutadde ate mu mulinde ngenda mu Emirates nakyo kyogere agenda mu Emirates mwalinyanga buno flight Dubai bye Jacob, usaye kamera uje yaje. Twakava mbisi ya kamera wangu. Uje yaje. Jennifer. Aha. Kati wano tugenze. Chikacha jura. Kakulule bukuluzi. Jennifer kakyusemu bwoti. Abavu bewe mire. Ndako kakulule akantu. Abana kukamunyiga. Wandese kola kikulule Soko pozingireko wano Jennifer ngokutaka sawo. Jennifer. Soko kwata kesi tukireko wano kifanani. Jennifer so kwata kesi eyo oyimirire nayo boti. Aha, boti yimirira. Mami, pozi yako mu kifaananyi ne Jennifer wanene. Yeah. Last one you come. Husband come. I was actually alone to Vagana Equator. Bananga. Until when you took Mukora new sense. Musigami Kwana just got your Kungula. People, how about you?
Look the people. Zezimu ku ngendo z'ogenzeeko okulaba ebiri eyo. Sigala mu English. Yeah. Omuzuba kati play. Tuli. Play. Muchaliko. Bakukimye nno. Today my first flight, but I'm so happy. Nenga emikwano jenina singa natambula dda kubanga visas nzina air tickets zibadde zijja Canada, America, wawa naye bakwanti nabadde sirina kutuusa time naye leero ngenda kushopingako bintu byenjawulo n'okulaba na Uganda kubanga le Dubai naye emikwano mingi nnyo abamu bateeka ne show nesobola kugenda bana bategeke kata naye ngenda kulaba ku mikwano gyange n'abanjagala naye nga mbagala nnyo eggwanga nkimanyi tiri safe because gwe nalonda yafuka naddako mumanyi kale ndya bwenywa kale Nabika kanda yansabira nakyogerako. Do you want to tell you? Now you see. Hey, mugende babasabire muone biswa.